simanyi bani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena abafunye obuzibu era muganda wange Jose Chameleone stage we yagwa, waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusasira era nkakasa bamwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusasira okuliwa. However, ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage evudde nga balina gwe baawambye ejjo, nga balina omukazi gwe baakutte, abalina omukuuma nga be bamutta. So neesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga, nnyingi nnyo. Tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu Devi nga kiri ewamenyesa okugulu, naye ate toyinza kigeraageranya ku baminisita ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu ab'e Karamoja kumpi kakadde kalamba. So ensonga ezo enkulu ezo ze mbadde ntera okuwa ennyo amakulu. Nalagawo wavaayo n'okola kavidiyo ng'ogamba bwe zituuka ssaawa 8 enjala ekuluma. Komenti ze twalabako nga bagamba nti oyingira nnyo mukulu munno, mukulu bebekulu. Kituufu? Enjala bw'eruma ku 8 n'ensaawa nazo baaziwamba nti kati ku 8 nze enjala terina kuluma, erina kuluma muntu omu. Nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti sinze nzeka naye nawe bw'otuuka ku 8 awo naddala bw'oba nga wasiibye oliramu ekintu, n'abamu bafunamu n'olusujja. Neyo tuveeyo. Njagala kusiima ekintu kyewakolera muganda waffe Ashraf nti yafuna obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo. Ekyo kirungi nnyo, si tetulakisaana. Naye watali kukubirira bbalirirwe, enkolagana yo ne Chameleone ne Bebe Cool eyimiridde etya? Kubanga bw'oyogera nabo balaga mu byaddala tebalina nnyo buzibu nabo, ate naawe olaga tolina nnyo buzibu nabo. Era ngenda gattamu ne Mayinja kubanga omanyiddwa olw'okuba nti ow'ekitiibwa buli muntu. Naye Mayinja yagamba Kyagulanyi buli lwansanga ndowooza ankolamu ka comedy kuba bwe twasemba okubeera ffenna mu kuzika kwa mamunesaki ogamba Mayinja musaddamu kulaba owakoma awo n'omwana ebbaleti etamutuuka. Kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era standi ye eryekya ku buli muntu. Kati olaba banaye n'emisango gy'abantu balala mu binteeka kategwe keizigwe kakati Edi Mutwe bakwata enkofiira n'agiwa omuntu. Kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba olinze nakumukoze okegera n'okumusango gwange. Anyway, tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist omu, njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffenna. Naye ffe ng'aba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozesa. Ne si katala oyinza odikozesa kuyamba banno oba notosobola dikozesa. So wabaawo ebintu ebitugatta ennyo. Kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange ba Nubiani, ba Dan Magic, ba Devi, ba Edi Mutwe, ba Apasi, ba Young Mulo, ba Daxi Vibes, ba Zexi, bani gyebiri. Nate waliwo n'ebiri historical nti twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleone ne Bebe Cool. But that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck 20 years ago. No. Naye toli ayinza okusalawo n'agetinga stuck there. I mean, growing up
growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So waba wechi tugata, of course tukwatagana. Banange mbawanye ekitiibwa nga bo. N'ebiseera ebisinga twesanga ng'obaka tuwaba wanjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri ya njawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu, right from my ghetto days to today, ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange. Ate munnange ayinza okuba kikola kyekimukwatako. So tusigala tusinkana ku bitugatta, musinkanye ku pate, musinkanye ku show ya muntu, ne mubuziganyako ng'abantu. Ne munnange bimwogerako sometimes weekendera tekitegeeza nti mubeera balabe. No, naye mubeera ne priorities ez'enjawulo. So that is the relationship with my fellow artists. Of course, many of you have omukyalo ono yalowooza nti oba oli awo nandibadde more of their spokesperson, which I want. Zisirimba olunaku lwa leero. For 5 years, abantu bennyini abamblockinga okwe-exercisinga my right, abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembeeta zate bebanzigyeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being, nga nyina kufocusinga obuyinza okuyamba ffenna. So oba oli awo tusanga nga tuli ffenna nnyo. N'emboozi oba sizikwatagana bulungi. Okwongerezaako ku kibuuzo ekyo kyennyini, bwe twogera ku the big three, mulina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega. So I'm here to talk to you as Bobby Wine. I'm sure you've heard from me as the president of the country, but still I'm an artist as well. Banji ba artist ba fan ba music waffe nga batugamba mwatumbiranga ennyimba ezitunyumira ate ne muntu wanoobaka mu nnyimba. So we still do music, of course tuli busy n'okukola emirimu gye tulina okukola naye nga kyakola ennyimba. Ne recently twafulumiriza yakalimba era every once in a while tujja kuba tuwawayo obuyimba. But there's been questions ate nga bw'omanyi nti kizibu okuwa various interviews ku buli omu ow'enjawulo kumwe ate nga tuba twagala okwogerako nabo. So sazeeyo tuweeyo zino dakiika entonotono tutekingeeyo questions mbyanokule n'emikwano gyange. Keep it respectful, keep it decent. Watulina abaana bato ababeera balaba bye twogera, njagala nnyo communicating ebintu ebiyamba industry yaffe n'eggwanga okutwalira wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati kiki mulaba? Now we want to hear from you. You've been asking. So eyo transition bali bakyali baffe basobola bagamba yakagamba baga manager kyonna tekiri naate kati ssaawa eno kino kyekiriwo. So what happened in between there bali eri gye bali ne banene abalisaideni mu politics nabo gye bali in between waliwo bakyali bange abali eri n'abali eno. That's an illusion. Ekyo si kituufu luze. Tewaliwo bali, tewaliwo ne bano, tewaliwo Bobby Wine oli, tewaliwo n'ono. Kale oyinza okusalawo kondaba mu biti ebyenjawulo naye nga si kituufu. Yenza omwo just dread ze siina bye n'amashedi ntaddeko n'enkofiira ne bwe mbijjako bino n'enyambala essuuti n'enkyusa n'enzira mu luzungu same thing naye nga mba njogera bintu byebimu. So bakyali bange bakyaliyo bensobola okuwuliza mbawuliza naye kituufu nafuuka bize nnyo naye bensobola okuwuliza mbawuliza. Tugezaako keeping in touch. Kyova olaba nti ne bwe tuba tukozeyo obuyimba bwe tukoze tuba twagala nnyo buli presenting kiri. Tetwagala kukyuka kuva kwoli gwe twali. No, twakyusa bukyusa ngoye, twakyusa bukyusa lulimi, twakyusa bukyusa platform ze tubyogererako naye nga effe bali ne bakyali baffe era be bali wadde twafunayo ne bakyali baffe bafunayo n'abalabe abalala. So the same thing naye nga ffe bamu. I don't know if I make sense to you. Movie yafuluma Ugandans bali baagala okugirabako